buli mulokole asubirwa okubeera omutabaganya w'abantu ne Katonda. To be a reconciler of people with God. Abantu tebatabaganye ne Mukama waabwe. People have not reconciled with their master. Abantu batabaganye n'emisimu. People have reconciled with demons. Abantu batabaganye n'emyenge. People have reconciled with alcohol. Eriyo omuntu ng'omwenge gwamuwasa. There are some people that are married to lwatagunyweddeko teyeebaka. the day they don't take, they will not. Abantu batabaganye n'ebintu ebirala. People have united with other things. Naye omulokole atudde wano. But the born again seated. Eggulu bwe likulaba. When the heavens see you, likulabamu obusobozi. they see you with the ability obuleetera abantu that causes people okutabagana ne Katonda to waabwe. unite with their God. Kigambo yakulira Tell that one next. nti munda mu ggwe That within you, oba walokose eggulo whether you go to serve the oba walokoka emyaka egiyise, or years back, munda mu ggwe within you mulimu obusobozi there is the ability obutabaganya abantu that unites ne people Katonda waabwe. with their God. Ffe abalokole, We the born ffe again, ekkanisa we the church eya Mukama waffe of Yesu, our Lord Jesus, ffe tuyimirira mu kkubo it is us who stand in the way eryanditutta abantu mu geyeena that will take people to hell. ng'omulimu gwaffe ogutuyimirizaawo And our reason as why kwe we stand kugamba there aboonoonyi is to tell the sinners temujja kugenda mu that you geyeena, will not go to hell. temujja kuyingira You will geyeena, not enter hell. mugenda kuyingira You eggulu. will enter heaven. Omulimu gwo ng'omulokole Your work as a born si again kusalira boonoonyi musango. is not to judge sinners. Gundi oyo bannange mwonoonyi, That one is a sinner. gundi anywa omwenge That bannange. person takes Nedda, No. omulimu gwo Your work kwe kulaba omwonoonyi is to see a kubanga ye sinner tamanyi kyakukola. because they don't know what to do. Olwedda aboonoonyi Already the sinners, bo baasalirwa dde omusango. they are already Kati judged. omulimu gwo Now your kwe work kubajja mu kibi, is to take them out of kubajja mu sin. kkubo ery'okufa, Take them out of the way of obalage life. ekkubo ery'obulamu. You show them the way to life. Mpoza ani kkubo ery'obulamu? Who is the way to life? Bayibuli eyogera mu Yokaana 10:6. The Bible says in John 14, Yesu n'agamba nze kkubo Jesus said that I'm the way, n'amazima the truth, n'obulamu. and the life. Tewali ajja eri Kitange There is no okuggyako ng'ayise mu nze. except through me. Empisa ennungi The good manners si kkubo lya bulamu. is not the way to Nnungi life. nnyo. It is good. Okukola obulungi kirungi, Doing good is naye good, tekigaba bulamu. but does not give Ani life. agaba obulamu? Who gives life? Bamuyita Yesu. Is called Jesus. Kati omulimu gwo ng'omulokole Now your duty as a kwe born again kulagirira abantu ekkubo eryo, is to direct people to n'oyimirira mu kkubo ery'okufa, You stand in the way of death. n'ogamba abantu abadde bagenda mu geyeena, Tell the people we are going to. abange eno gye mugenda That brethren, where you're going, waliyo okufa, there is this. ekkubo ery'obulamu lyeriri. The way to life is that way. Ekyo omulizi w'ennyini kyakola That is what the kwe evangelist kugamba abantu tell people temukwata lino ekkubo, that don't go this way. newankubadde olaba ng'erirungi, Much as you see it, naye enkomerero yaalyo its end makubo ga kufa. is the way of death. Bayibuli bw'egamba. That's what the Bible. Bayibuli egamba The Bible waliwo says omuntu ekkubo ly'alaba ng'eddungi, that there is a way that seems right to man. nga bw'olibeera mu lyeyagaza, When you are there, it's so ekkubo terikulemesa kukola by'oyagala. does not prevent you from doing what you want. Amakubo g'okufa mangi, The ways of death are so many. bw'ogabeeramu And when you're there, bakugamba tofaayo, they tell you don't ne mind. bw'onooba ofudde, Even though you ffe die, tugenda kukusabira. we shall pray for Tujja you. kujja tukusabire. We shall come and pray for you. Tujja kukusabira. We shall pray for you. Naye wuliriza, But listen, ago gonna amakubo ga kufa, all those ways are ways of ekkubo death. ly'obulamu, The way to life, wakati waaliwo waliwo kye bayita amazima. amidst it there is truth. Bw'otuuka ku mazima, When you reach amazima ge gakugamba the truth that bino tells you by'okola si bituufu. that this that you're doing is not. Bw'oba oyagala obulamu, If you want life, tereesa obulamu nga bukyali. put life straight. Tolinda kumala kufa. Don't wait to Bajje die. bayimba ennyimba ennungi, They come and sing the wonderful bajje song. bakwogereko ebigambo They ebirungi. come and speak wonderful about Bw'omala okutegeera ago amazima, After you know that truth, n'oyita mu mazima ago, you go through that truth, olwo ng'olyoka ofuna obulamu obutaggwaawo. then you will get the eternal life. Kati abantu bonna be tulaba eyo, Now all the people we see there, ensi erimu biliyoni z'abantu nyingi, the world is full of billions, naye bonna b'olaba eyo but all the people abatanayingira mu kkubo, that have not entered ne the bw'aba world, mulungi atya, however beautiful they
abamu heart. tulowooza Some of us, kyoli bw'abeera mulungi kaalaala ku ngulu when the other ones are beautiful on the outside, kigenda kumuyamba okuyingira eggulu. to help them enter heaven. Abamu ne tulowooza And others, ky'omuntu bw'aba mulungi omutima gwe mulungi bambi if some people have a beautiful heart, munaddiini nnyo they are sorry, ayamba abanaku they help the ebyo poor. byonna birungi All those are naye good, ebyo tebikuwa bulamu. but they don't give you life. Obulamu buli mu Yesu. Life is in Jesus. Olinayo gw'owulira nga muntu mulungi Do you have someone you feel that they are good people? yeetaaga Yesu. They need Jesus. Tulaba mu bikolwa by'abatume We see the Acts of Apostles, essuula ey'ekkumi chapter 10. omusajja gwe bayita Koloneeriyo A man called yali Cornelius. musajja mulungi. He was a wonderful Bayibuli man. egamba The Bible says yagabanga ebintu bye that he used to give out of his yayambanga possessions. abantu He helped people. naye ebyawandiikibwa biraga But the scriptures show omusajja oyo eggulu ne limutunuulira that the heavens saw this ne man lirabanga bw'afa agenda mu kuzikirira. and saw that if he was to die, he was entering. Malayika wa Mukama n'amukyalira The angel of the Lord visited him n'amugamba Koloneeriyo and he told him, Cornelius, okugabako your giving n'okusabako and your prayers biwuliddwa have been heard, naye tuma e Yopa but sent to Joppa, kubanga waliyo omusajja ayitibwa Peetero because there is a man called Peter. yakyazibwa mu nnyumba y'omusajja Simooni omuwazi w'amaliba He was hosted in the house of Simon the tanner, n'ennyumba ye eriraanye ennyanja. and his house is next to the Oyo sea. bw'anajja agenda kubulya ebigambo bikugwadde When okukola. that one comes, will tell you what you should do. Koloneeriyo wadde yali mulungi Much as Cornelius was naye era good, yali yeetaaga obulokozi. but he needed salvation. Naye obulokozi okumutuukako But reaching era salvation, yali yeetaagayo Peetero. again he needed a Peter. Singa Peetero yasigala atudde, If Peter remained sitting, Koloneeriyo yandifiiridde mu kibi kye. Cornelius would die from his N'olwekyo sin. bassebo ne bannyabo, Therefore, ladies and buli musajja gentlemen, na buli mukazi, every man and woman, manyi nti wazze olina ky'oyagala eri Mukama. I know you came here wanting something from Naye the nange Lord. nyimiridde wano But okukugamba I'm also standing here. naawe to Katonda say alina kyakwagaza. the Lord also desires Katonda something kyakwagaza from you. si kirala, What the Lord wants from you kwe is nothing kukkiriza else obeere ekikozesebwa kye mu than mulembe guno. accepting to be his vessel in such a generation. Katonda ayagala okkirize The Lord wants you to accept. ofuuke omutabaganya w'abantu ne Katonda, You become a reconciler of people with God. otwale enjiri eri abatamanyi njiri, You take the gospel to those that don't know. obuulire enjiri eri mikwano gyo abakuliraanye. You preach the gospel to your friend around you. Mukama yebazibwe. Praise God. Oli mutabaganya. You are a person who reconciles. Bakolinse ekyokubiri essuula 5 2 Corinthians chapter 5, olunyiri lwa 20 verse 20. agamba bw'ati, kyetuva tubeera ababaka mu kifo kya Kristo nga tufaanana ng'ababeegayirira mu ffe. Kanziremu. Kyetuva tubeera ababaka mu kifo kya Kristo, Katonda ng'afaanana ng'ababeegayirira mu ffe, tubeegayirira mu kifo kya Kristo, mutabagane ne Katonda. Ataamanya kibi yamufuula ekibi ku lwaffe, tulyoke tufuuke obutuukirivu bwa Katonda mu ye. Kubirako Yesu engalo ez'amaanyi. Amen. Pawulo agamba, Paul says, bw'osoma Bayibuli y'Oluzungu when you read the English version, egamba nti tuli bambasada. it says that we are ambassadors. Nyenyanyenya kwoyo omugeni nti oli ambasada The mulamba. one next to you and tell them that you are a full ambassador. Munyenyeeko mugee brother John akugambye Take them and tell them that Brother John has nti spoken. Bayibuli gy'okutte That about you, the Bible ekuyita ambasada. calls you an ambassador. Toli ambasada wa Amerika, You are not an ambassador of toli America. ambasada wa Canada, You are not a Canadian oli ambassador. ambasada You w'eggulu. are a heavenly ambassador. Oli ambasada. You are an ambassador. Eggulu bwe likutunuulira, When the heavens look at you, ekigomba gy'obeera, in Chicago, eggulu bwe when the likutunuulira, heavens look mu at nsi eyo gwe gy'ondabira ku mikutu, you, in that world where you see me, you was Katonda watching. akulaba nga ambasada. The God is seeing you as Oli an ambasada You w'eggulu. are the ambassador of heaven. Toli muntu wa bulijjo. You are not common. Omulimu gwe gwakutumya, Your work is why you are sent. ensonga lwaki oli mu kitongole ekyo mw'okolera, The reason as why you are in that company you are working. ensonga lwaki okolera mu katale ako mw'oli, The reason as why you are working in that market. ensonga lwaki oli ku kyalo The kw'otuula, reason as why you are in the village where you stay. oliwo ng'ambasada w'eggulu. You are there as a heavenly Eggulu ambassador. nga likulindiridde, The heavens are waiting for you. ng'essuubi ly'eggulu lyonna The hope of the heavens liri mu ggwe. is in you.
okutabaganya abantu abakwetoolodde to unite the people around you ne Katonda waabwe. with their God. Mbuulizo yakuliraanye Ask the one omulimu ogwo okutuusizzaawa. how far are you with that task? Wakatabaganyayo bameka? How many people have you united so far? Abamu kukyanga olokoka Some of you, ever since you got saved, otya n'okugamba bakuliraanye nti ndi mulokole, you were scared of telling people around you that you are born ne again. mu kitongole mwokolera Even in the company you are working, tebamanyi nti oli mulokole. they don't know that you are born again. Naye bassebo ne bannyabo ndi wano okubagamba But ladies and gentlemen, I'm here to tell you ensonga lwaki oli wooli the reason as to why you are where you toliwo are. kukola ssente You kyokka, are not there to make money naye oliwo alone, ng'ambasada wa Mukama but you are there as an ambassador of God. okutabaganya abantu abakuliraanye ne To Katonda waabwe. unite people next to you with their God. Abantu bagenda kutegeera obulungi bwa Kristo People are going to understand the goodness of Christ okuyita mu ggwe. through you. Gamba nti andi ambasada, Say I'm Anna. gamba nti ali Yesu. So Jesus, Olwaleero today, kentegedde nti ndi ambasada, the moment I've realized that I'm an mpa ambassador, ekisa, give me the grace, ompa give amaanyi me the power okukola omulimu ogwo to do that task n'obwesigwa with faith mu linnya lya Yesu. in Jesus. Toliwo mubeezi. You are not just there for. Abamu olowooza Some people think nti wagenda kukola bugagga kyokka that you went to make mu money nsi and wealth. gy'oli eyo. In that country, Toliwo you are, mubeezi. you are not just there Oliyo for ng'ambasada granted. wa Yesu. You are there as an ambassador of God. Abamu tuva eno nga tuli bambasada balungi, Some of us leave this country when we are good bwe ambassadors. tutuuka mu nsi ez'abazungu When we reach in those countries ne abroad, tumaliriza mu obwambasada tumweyambudde, we end up undressing our ensi ambassadors. n'etutwala. Then the world Naye drives us. nziza okujjukiza But I'm here to remind nti oli you ambasada, that you are an si wa ambassador, Uganda, not of naye ambasada Uganda, w'eggulu. but the heavenly ambassador. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Now for Jesus' mighty name, Yatuwa omulimu mulungi He gave us a wonderful task. gwa kutabaganya. It is to unite. Kati zimusanze omulokole Now it is upon you born mu kifo again. ky'okutabaganya abantu ne Katonda, Instead of reconciling people with God, ate mu bikolwa bye in their acts, n'aba ng'ayawula baawule. they are just driving people away from God. Wali osomye ekyawandiikibwa Have you ever read a scripture? kigamba nti waliwo abantu abayingira ku mulyango It says that there are people who stand at the nga gate. tebayingira They don't enter. ate tebafuluma, They don't go out. naye nga baziyiza buli ayingira. But they are there to stop everyone from entering. Ani nga wali olusomyeko olwo. Who have ever heard of that scripture? Mukama akuwa omukisa. May the Lord bless. Bakikola batya How do they do it? okubanga tebafuluma They are not going ate away. tebayingira, They are not naye nga entering. na buli eyandiyingidde But whoever